Buganda Road enkyayaleero ebadde ekubyeko ng'abantu balindira ensalawo y'omulamuzi musango gwawabirwa Nancy Rosemary Namubiru ow'emyaka 64. Ono yavunaanibwa okufumita omwana ow'emyaka 2 empiso gye yali amaze okwekozesaako ate ng'alina akawuka ka mukenenya. Oluyingidde mu Kooti, omulamuzi Olive Kazarwe tamaze budde bonna era atandikiddewo okw'ensala ye mwategeereza nti abajulizi 9 be bavaayo okulumiriza Namubiru era Kooti beesinziddeko okumusalira omusango. Omulamuzi ategeezezza nti kyazuuliddwa nga Namubiru bwe yakozesa empiso y'emu gye yali yeefumise ku mwana ono eyali aleeteddwa ajanjabibwe ku ddwaliro lya Victoria Medical Center. Kooti era etegeezezza nti Namubiru teyavaayo n'omulundi gwonna okwewakana ku ky'okuba nti alina akawuka ka mukenenya era n'asingibwa n'omusango gw'okulagajjalira obulamu bw'omwana ono. Kooti evumiridde ebikolwa bino okukolebwa omuntu omutendeke mu by'okujjanjaba. Aboludda olwabwe basabye Kooti emu ekibonerezo eky'okumusiba ekitono ennyo emyaka 6 kisobozesa okuziyiza abalala okukola ebikolwa ebyefaananiza nga bino. Aboludda olwababirwa nga bakulembeddwamu David Kabanda basabye Kooti emu ekibonerezo naye nga sikyakusibwa kubanga mukyala mukulu wa myaka 64 ate alina abazzukulu abatalina mwasirizi balabirira. Bano bategeeza Kooti nti mulwadde wa siriimu era yeetaaga obujjanjabi. Oluvannyuma lw'okuwulira bino byonna, omulamuzi Olive Kazarwe amusalidde emyaka 3 kubanga ono bye yakola yali abimanya engeri gy'ali omusawo era n'ategeeza nga bw'asobola okufuna obujjanjabi ng'ali mu nkomyo. Ab'enganda za Namubiru nga kw'otadde n'emikwano balabiddwako nga bali mu maziga olw'ensalawo ya Kooti eno. Babazadde b'omwana baaniriza ensala ya Kooti yadde nga puliida wa Namubiru takkiriziganya nayo. We thank from the bottom of our hearts and words fail us, for there are no words that can express how grateful we are to the state lawyers, Ms. Lilian Omara and Mr. Lino Anguzo. Omulamuzi agambye nti ono gwe bawaabira Nancy teyalina kigendererwa kya kusaasaanya bulwadde nti naye yamusanze nga yali mulagajjavu mulimu gwe. Naye ffe tugamba nti obujulizi bali abawaabi bwe baleese tebukubadde tebumala. Baba ebitongole by'obwannakyewa ebiyamba balina ekirwadde kya mukenenya ddala abakyala bavumiridde ensala ya Kooti. Kitulaze nti eggwanga lyaffe ffe ng'abantu abalina akawuka ka mukenenya nti tuli ku bunkenke kubanga kitulaze nti waliwo okusosolwa n'okutunulirwa nga abalina okubeera beegenderevu nnyo okusinziira nga ate abantu abalala kye batalina okukola. Rosemary Namubiru eyali omukozi ku ddwaliro lya Victoria Medical Center yakwatibwanga 8 January oluvannyuma lw'omuzadde w'omwana ow'emyaka 2 okwekubira enduulu nga mulanga okufumita omwana w'empiso gye yali amaze okwekozesaako. Ono amaze emyezi 5 ku alimanda eruzira. Suhail Mugabi, NTV, Akawungeezi.